na mukadde wange alina abalongo mu nnyumba ab'ekika bonna era ye mukulu w'ekika, wabula nina obusobozi obubijjawo nembyokya oba nembisuula. Nkole ntya? Yagaye nti nkole ntya, ekitegeeza nti okubuuza nti nkole ntya obusobozi ayinza obanga tabubuweeza bulungi. Ate Sheikh bagambye yo okuba okubika simu najja. Naam, alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Baddu Allah tabaraka wa taala nga bwe twabagambye twazze kubategeeza ani asigala mu muzikiti ani atasigalamu. Ebigambo ebyogeddwa no imma gwe weekyekinga omanye nti ndi mu muzikiti oba ndina gurupu guli. Buli wakasa nti olina gurupu guli oli waddembe obutasaala wadde okusiiba kubanga egyo emirimu gikolebwa abasiraamu. Era nga ngenda ku kibuuzo kino nawadde amagezi Sheikh Nuhu Abu Najib alina gye yantwala ewaabwe eyo ekalungu n'ekalokero. Ebimu ku birungi bye baafunayo bye twafunayo eyo nti waliwo abataleeta bigali na bibbo bya balongo na yirizi naye enkeera baabisanga ku kkubo nga babisudde. Netumanya nti addaawo oba oliawo waliwo thamala ezabaddeyo era ne bankwega nti ono yabisudde twabisanze ku kkubo waliwo abaabisudde. So nabawa amagezi nga tuli eyo ne mbagamba taatawo oba maamawo bw'abanga musiraamu Amirul Umma naye ayingidde era tumwaniriza. Era omulimu guno nagamba Amirul Umma yagwagala nnyo kubanga ntera okusomesa bali nakasizo nga yinyini gwe nkubirako ekifaananyi. Waliwo abasajja abeerogoza abalaguzi basamize akati abaana lubaale n'asiima n'akwata mwana wa gundi n'aleko wa gundi ayinza okukwata omutabuligi beerogoza muneerogoza efaananako bwetyo. N'olwekyo nabawa amagezi abantu beeyo era nzize nga w'abasiraamu bonna taatawo maamawo sengaawo bw'afanga ayina ebibbo by'abalongo lubaale gera olunaku lwafudde obireete obiteeke ku jeneza ye nga bagenda omusaalira. Etuli waki bw'oyagala abirekeraani ebyo bintu bye muleke agende nabyo mu kabuli era buli anajja okumusaalira anaatunula bwali bwati bwabadde buli anaabajja omuwalimu akutunula bwati ne bw'anaaba Amirul Umma yazze Sheikh Kamoga bw'anaatuuka nga entuumu ya lubaale eyirizi biri awo ku lubuto ateetera ate omufu era jjagabwa ono bwati bwabadde wassalaamu ala al-mursaliina. Tewali naayinza gamba inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Gwesobola kyogera nga yali bwatyo wadde ogamba kitalo omufu waafa nga abadde mushiriku togamba kitalo. Fakuti adabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Yirizi ebiggwa lubaale bwe bivaawo tugamba alhamdulillahi rabbil alamin. Era we wabaawo abeekazaakaza nga beebutambala mwekazaakaza nnyo musobola okumusaalira nga mukakasa abadde alina shiriki gw'omwana ng'ovaako emabega n'ekibbo ng'ogenda nakyo mpola wamala omuteekayo ng'osuulayo pa ng'oyagala alekeraani ebyo ebyokola katolaba abantu batagaza abuuza akoze atya taata abirina nkoze ntya ayina byakika kiramba. Era Sheikh Ddumbe eri Kampala yaŋŋamba nti waliwo bye twayokya ng'abalongo ba myaka 93 emabega naye ng'oli abalina mu nnyumba. N'olwekyo omukadde waba alina bino ekisooka mukoleko ddaawa mugambe taata maama bino byolina tubiina mu bukyamu tetusobola kusaala eswala neetuuka nga bino bikyali mu nnyumba. Osobola otukubira ne tugenda ne twogerako naye. Ekikulu kutereeza nzikiriza y'ono nga tonna babyokya. Okubyokya si kyekikulu era okubyokya buno just fijjamu ruba ensisi eno gye balina babitya kyekitubyokyesa era tetulumba nga ssabo lyamu ne tulyokya ffe naye oli bwabireeta naga nze bannange mbitya ffe tulina sitowa mwe tubitereka munnange. Omusiraamu omuntu bw'asalamukanga alina omwenge mukamwa tetumugamba mira tumugamba wanda kati olazze ne lubaale nga tumugamba yonoonye bali abasamize mu batwalire ye mu abasamize abamukayanira mulina obujulizi obulaga nti lubaale wammwe ono lubaale we yamwekoledde yamutigomya buli omu atigomya munne ayagala kumwewonya amulemesezza okusaala ate nga gwotugamba mbu temuddayo okwokya lubaale. N'olwekyo ebintu bya taata osobola obijjayo naye bw'oba bijjayo mutegeeze taata ebintu zina bijjayo kuba tetusobola kusaala nga weebiri
bw'oba olemereddwa ng'oyita abawalimu nga bamubuulirira era nga babijjawo. maama yatabuka omutwe nga musiraamu n'amala n'afuuka mu katuliki. bw'afiira wano tumusaalira oba nedda, kuba asula mu kigo oba asula ku kigo, era abakatuliki bamanyi nti mukatuliki. bwe mba nga mbadde neeraguza oluvannyuma nentegeera obubi bwa shiriki, naye nga omulogo asigadde mmanja, musasula oba nedda? Naam, barakallahu fikum. Ono maama we yali musiraamu then n'agwa eddalu. Omuntu wagwa eddalu tabeera mukallaf mu shariya batavunaanwa, aba talamulwako kulamulwa kwa busiraamu oluvannyuma lw'okugwa kw'eddalu. Naye kati ekyeyongeddeko nti awangaalira mu bakatuliki, ayinza okuba be bamulabirira era bamanyi nti mukatuliki. Maama we tutunuulira akyalimu akategeera, kubanga asobola okuba waliwo lwadde engulu n'abagamba nti nze ndi mukatuliki, nga waliwo lwadde engulu, waliwo okuba nga taddanga ngulu okuva lwe yagwa eddalu ng'ali eyo. Bw'aba yagwa eddalu nga musiraamu nga taddanga ngulu, al ibra kye yaliko ng'akyali mulamu, tumusaalira. Wamma ekibuuzo ky'omuntu asigadde ng'abalogo bamubanja, yali embizi y'omuntu n'asiramuka basigale bamubanja kiro y'embizi, omuntu yaloga yatunda embwa, ekiba bibuuzi era bitambula nnyo ku social media. Sheikh Nuhu ajja kiddamu ekyo inshallah. Kitambula nnyo ekyo ekibuuzo, kitera nnyo okubuuzibwa, tukiddamu naye Sheikh ajja kiddamu inshallah olw'okuba yajja okuba n'obudde obugaziko obw'ebibuuzo. Kati bwe nsanga taata wange bamuwandiikako n'okuzimba ate nga ndi muto, nkola nti amakulu ategeeza entaana. Era mutuyambire ddala mutwongere, onabadde atutegeeza nti tumuyambe, tubayambe tubongere emisomo nga gino, kubanga agambe nti nakati bayimaamu abamu batuuse essaawa zigenda mu 10 kubanga bava kwa byannyimbe mudarasa muno. Barakallahu fi omutuufu ono bayimaamu babamanyi, ffe batugambye nti ekiri eno Butambala, ffe wetulumiriza bannabutambala baamirul umma nga balowooza tuba ffe tubawalana buwalanye n'okuba tetuva Butambala, si bwe kyetubawalana amirul umma, naye bagamba ekiri eno ewammwe bwe abasajja basaaza ate ne bagenda mu masabo. Kati kye kyatuleese tubabuulire kimu nti bw'oba osaaza ng'olina essabo, sigaza ssabo okusaaza kukole ki? Oba sigaza okusaaza essabo olikole ki? Olyesonyiwe. Era mu ddalasa eri nkugambye baatulekamu mulesi ne bagenda mu dduwa gye baasoma ew'omuki? Ew'omukyala alina essabo. Ate bano baŋŋambye nti wano bazze kikeerezi, wano muzze kikeerezi mbu muzze kikeerezi mubadde mukyakola nnyimbe, era gye tuziyise eyo tuzirabye nga bazifulumya, era abo wali mubabalaalika. Munnange musooke ebyammwe mumalize, tugagenda okujja okusoma edduwa nga ebyammwe mukoze eki? Omuwalimu nga yakola ddaawo eyo, ebyammwe mubyanguya. Baga nti emisomo gino tugibongere kubanga bayimaamu muzze kikeerezi mubadde mu nnyimbe. Olumbe eddongo olumbe lulimu ebintu ebitali shiriki, tukkaanye, lulimu ebintu ebitali ki? Naye ate olumbe lwennyini lulimu ebintu ebya shiriki ebiyitirivu. Ate ffe mu shariya idha ikhtalata alhalal walharam yuhram, ekintu ekiri halaali bwe kyetaabulamu ekiri haramu kigaanibwa. Tutegereganye ne bwe mwalibadde mwalimu, kubanga mulimu ababuzaabuza, mulimu badduatu dalaala eyo, abawalimu abamu, abawalimu abanoonya akawogo, bagamba olumbe aada mulabamu ki? Okusumika, okuwa omuntu akambe, okumuteekako ekyo mukirabamu ki? Yaahi ebiri emabega w'olumbe shiriki yennyini awedde emirimu. N'olwekyo tetukkirizibwa. Abawalimu ababadde wano abazereeti be batubuulidde nti musoose eri, inshallah nja basaba mujje mwewandiise mutuwe ne ku salaamu. N'omushiriku ali wano tuwe ku salaamu, Allah akuwe baraka.
osobola okuwanika omukono noga nti kambayo ku salaamu bannange nze ndi mushiriku Allah n'akuwa baraka munnange ekirala kibadde Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Taata wange Haji naye alina abalongo ba mirundi ebiri. Abasooka yabalula era nkikakasa ekyo. Era akyabalina. Ate nze mmutya. Oyinza okumunkwatiraku ko n'abakyala be bayonooneka bonna. Kyembadde nsaba ennamba y'essimu yeeyo togisoma mu lwatu kati bannange baganda bange abasiraamu ebigambo bino tubyogera nga mwe mulabanga ebyokusaaga bano abavaayo ne bawandiika ebuntu nga buno be batono naye abantu abali mu mizikiti betulala nabo 85% bali mu ebyo. Musiraamu asamira, musiraamu amala abalongo, musiraamu alina irizi, alina akatanga, afuwa emmindi, yalowooza asobola okusaala nga ne bino abikola. Wallahi tosobola kusaala nga bino biina, tosobola, tebisola ya mushirika ku bibiri kolako kimu. Siraamu ku olwaleero oba si ekyo osigaze ebintu byo obusiraamu obwesonyi okusinga lw'obuzaabuza abantu. N'olwekyo bino nze nfuna abantu bangi buli lunaku nga bankubira. Oli n'aguma naga nti leero ngumye, bwe bayitawo ewiiki n'omunoonya naga nti ate mukyala wange yantiisizza n'akubira n'ab'ekika kyange. Abo bangi nina kati abantu nga bataano abakankubira nga balina ebyo ebyabalongo. Naye bweddamu mubuuza nga ate famire bantuuzizza ne baŋŋamba ababalongo wadde gwe wabazaala naye bafamire ennamba si babo si bowekka. Abaana abange be neezaalira ate kati bafuuse bammwe kubanga ababalongo boolaba oli agenda n'akwatamu n'asaba n'ateekamu irizi n'atunga ensawo ya ddungu n'agiteekamu. Abalongo oba banyiivu, gendako abalongo bagundi otunga ensawo oteekeyo, oli n'atunga ensawo n'ateekayo. Lubaale bw'agaana okubakwata amangu oba abalongo banyiivu ne bagendako. Abalongo ddiini Katonda, oyo abalongo byolaba abalongo Katonda, abaganda babatwalira nga Katonda babasaba. N'olwekyo mukadde w'ekirungi Kasese Nyambo gituwadde inshallah tujja kulaba engeri gye tuwuliziganya naawe tujje tulaba abalongo inshallah. Ekirungi mubatuwa bano bajjumba ne bayomba ate nga mwe mutuwadde abalongo bamu kati simanyi jjumba bamulumirako ki. Naam. ما حكم استخدام الجن المسلم في علاج السحر في غير طريق الشرك؟ waliwo nabano abayongira mu bbanga. ما حكم استخدام الجن المسلم في علاج السحر في غير طريق الشرك؟ نعم قولا واحدا وتبالي kigambo kyakubiri fakku السحر بالسحر كفر. okujja omuntu okumujjanjaba omujjako eddogo ng'ate naawe okozesa ddogo eyo ki bukafiiri. wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. kasita oyigiriza omuntu eddogo abaseeka abamu baava mu okusoma lukuya bakozesa majinni, akujjako amajinni nga naye akozesa majinni okujjanjaba omuntu ng'alina eddogo nga naawe okozesa ddogo buba bukafiiri bwennyini. Era olina okwenenyewa Allah. Lubula mbadde nsoma leero baabu eyo abamu bagamba yustataabu abalala bagamba yuktalu bigayri istitaabu. Omuntu waaba aloga attibwa tumala kumugamba akola ettawuba oba tetumugamba kukola ttawuba. Jumuhuru baga tetumugamba kukola ttawuba kubanga oluusi mbe yaloga mulimu be yatta tumutta busi tewali kola ttawuba. Haddu sahir darbatan bisayf, muntu aloga tumutemako mutwe n'afa. Tebola abalogo mbewuunya nga bavaayo ne bajja ku butambi ngono kabaddandaga omulogo n'ovaayo n'otaliko kugamba abantu nze ndi mulogo etulina n'eddiini nze ndi mulogo nkulembera abalogo. Abalogo mwe mutemula abantu be basalako ebitundu by'ekyama babisanga mu masabo, gwe batemyeko omutwe bagusanga mu ssabo, gwe batumya akawanga k'embwa bakasanga mu ssabo, oyabbye ssente bamusanga mu ssabo nga ali nazo baziteekako bazikola ki baziteekako omusaayi. Waliwo omukyala gwe nawulidde ng'ayogera ali ku social media, mwe mukwata abakazi kati n'owulira ebijjega ebyo nga birwanirira ebikolobero bibeere mu nsi. Abo singa tuba mu nsi y'Abusiraamu oli ne yeerangira nti mulogo attibwa, wallahi kuba tagwana kwogera mu nsi muno ayogere ki? Yeewaane
okumanya omulogo mubi nabagamba gwali oweddeyo omukolo nga bamwanjula ow'amasabo nti n'ow'amasabo kyasanku waali wano ayimuke abeeko kyatuga wali omweddeyo omukolo nga bamwanjula batambula edda batambulanga nakawungeeza abo ebiyaayo ebyo byekweka bwekwesi babikukusa bukukusa naye ovaayo tanogamba muze kulira abalogo abasamize mu shariya tukutta bussi tewalina akwanjula ku mukolo nti omusamize waali ow'amasabo 3 olaba n'abagalina mugaziza mu mayumba muti okuboogerako bali mu bisenge kati nam akhiran ekisembayo batunda eddagala ku Voice of Africa radio era bagamba nti eddagala eryo litangira amajinni ligaba n'emikisa eddagala eryo waliwo eddagala hakikatan tuliwulira balyogerako mbu balitunda ku radio ezimu litangira amajinni hakikatan Seeka Nur hoyo era eddagala eryo twalyogerako lumu naye n'omusiraamu omu nga tuva mu darusu tulina gye twali tuva mu darusu ng'era tubuulira eddagala eryo litambula nnyo nja kumusaba ajja alikomentingeko naye ng'ekigambo kyange kiri nti eryo eddagala ebiryogerwako si bituufu era terigwana musiraamu ddigula lw'ebyo ebiryogerwako kubanga balyogerako ebintu buli kizibu kyonna nti eddagala eryo likola ki likimalawo era likitangira buli kizibu kyonna eryo eddagala likikola eryo eddagala baba baliyisizaawo bwe lirina okubeera era tugamba liri haramu mu ndaba yaffe omusiraamu okugula eddagala eryo lye bayita mukaali erinnya katulyogere si bwe baliyita teriri ku njigiriza ya busiraamu wadde banaalyogerera ebigambo ebiwaliriza buli muntu okuba nalyo mu nnyumba ffe tetukkiriza basiraamu kugwa mu butego bufaanaganako bwe buti wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin